po jako akawuwo. Tweyongera obungi kitegeeza nti buli kye tukola kibeere ku plan n'okubeera n'omutindo ogwetaagisa. Ekibuga ky'Entebbe kye kimu ku ebyo ebitunuuliddwa okufuulibwa ebibuga ebijjuvu mu mwaka gwa 2022 era nga mu kaweefo w'okutumbula ebyentambula mu kibuga kino eky'Entebbe, Minisita Min.Nabakooba akakasizza nti ekibuga kino kyakuteekebwa ku ddaala erya waggulu okusobola okwongera okusikiriza abalambuzi ko n'ebyenkulaakulana ebirala. Enguudo zino ze twogeddeko zigenda kukolwa naye Entebbe mmwe kifaananyi oba ly'eddiiro nze bw'ojja okukyala ewange toyingira mu kisenge era bw'oba ojja nga ndaba eddiiro liddugala nyinza n'okusooka okukweka buli kacaafu osobole okufuna ekifaananyi ekirungi eky'eddiiro lyange. Ensimbi eziwera ddala obuwumbi 13 n'obukadde 400 okuva mu banka y'ensi yonna ze zigenda okusaasaanyizibwa ku nguudo saako n'amataala okwetooloola ekibuga ky'Entebbe okusobola okwongera okusikiriza abalambuzi ate n'abantu abajja kuno saako okuteeka ekibuga kino ku mutindo. Pulojekiti eno egenda kubawa amataala g'oku nguudo ate n'okulaba nti utilities ziri ezaayogeddwako nti bweba internet, bwe gaba mazzi, bwe gaba masannyalaze byonna nga mubitegekedde bulungi we bijja okuyita. Enguudo ezisinze okutunulirwa kuliko olw'ebugonga, olw'omukitolo okwosaako n'enguudo endala ezituukira ddala ku kisaawe Entebbe. Omulimu guno gusuubira okutwala ebbanga lya myaka egiwera ddala 3 era nga guweereddwa kampuni y'Abachina eya China Communications Construction Company. Minisita Nabakooba wano waasinzidde n'asaba abantu mu kibuga kino eky'Entebbe okufa okulaba nga bakuuma ekibuga kino nga kiyonjo okusobola okuweesa Uganda ekitiibwa olw'ensonga nti abantu bangi abatuukirayo omuli n'abagenyi abajja kuno. Tubasaba ekibuga kyammwe mukikuume nga kiyonjo, kasasiro tetumusuulasuula tunoonye kasasiro alagawa biriwa bye bateekamu kasasiro n'okubeera n'omutindo ogwetaagisa n'okugyayo obwenyi obwo bwe twogerako ne feesi eyo gye twogerako nti ab'Entebbe ye feesi buli alinnye ennyonyi ng'ajja mu Uganda atuukira wano Ntebbe. Minisita era asabye ne bakontrakita abaweereddwa omulimu guno okwewala okugukola mu ngeri eyagadibengalye okusobola okwewala okuvumaganya gavumenti. N'ebyetaago oba ebyetaagisa pulojekiti za World Bank mubimanyi n'olwekyo tetusuubira kufuna buzibu bwonna mu mulimu guno ogugenda okubeera mu municipality eno kubanga waliwo municipalities empya ezaakeegatta ku USMID naye mmwe mumanyi ekyokukola. N'olwekyo tubasuubira kuttaanya buttaanyi okukola omulimu omuyonjo. Munaatambuza emirimu obulungi mujja kwesanga nti 2026 ebintu bijja kuba bitambula bulungi kubanga abantu mubabeereddewo. Yamyuka tawunikira Kawentebbe Aisha Katende alambuludde ku nteekateeka eno nga bwegenda okutambula. Construction works were taken up by China Company at a cost of 13.4 billion shillings, and the scope of works starting with Kampala Road at 2.058 kilometers, Market Street 0.13 kilometers, Hill Lane. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Beautification, lighting Mayor's Garden, erection of signage boards at strategic points, among others.